Mukadate mugenze. Batugenda tuteesezza waffe erya. Jebbi, asara, uzibadde ki? Fabali wano. Yes. Yatusuubiza nti Namboza agenda natuwa assurance nti Namboza agenda ave mukono ali wakati Endwala leero eri nannyini lujja luno bw'anajja okutusinkana tujja muwa tasobola kujja ng'oli muyala kubanga yateeseteese akulinda omalo bwenajja ku ssaawa oleme kwogera kati kale kampo tugenda abagenda okulonda disitulikiti ya Pansoni tewaba nsobi kubuyita kujja boogereramu tugende tubadde mu kalulu kano tubadde n'abantu abalyake sente zajja nga zirina okukola emirimu emituufu naye tebazituusa ku gurawundi tuzze wano tulina bahonorable councillors banatera balonda tebafunanga facilitation tulina ensonga ez'essimbeereza essalira tubadde wali tutudde tuteesa Aruna tutekamu ebyuma bye bakubye music tubagamba mulekeraawo tulina bye tuteesa ne basigala nga bamukuba tusala tudde ebweru tuteese ensonga zaffe zisobole okuguka naye twagala okubategeeza abaana abo aba Haruna n'ebyuma byabwe obwo obusuumuvu bwe balina okujja okutubeerako eno nga tulina ensonga zaffe tuteesa okuva olwali twagala tumutegeeza Haruna mu mbeera zonna z'abaddemu ne byabadde ajja akola talina kyagasa pate ya NRM Omukono district. Ndi Fraga Beara owa Central Division tulina abantu ku ground muzeeyi ayagala abantu n'ebintu bitambule kumu naye ne tulama n'okuwanguzayo MP Omulamba ba MPs batano bonna tusigaze ennaku mbale bubazi ennaku z'omwezi baero tezikyamala babanga bakola ettima mu district tulina mu chairman wa NRM wa district tulina mu RDC mubaka wa president tulina mu bonna bali mu district muno ne bale mu butufu ne balemwa tebajja ku muzimiti kola kikola abantu ba Fraga Bearers bali batya ba Fraga Bearers abano be mulabo okuva ku firi nze Ssebunyugoma ndi ku ground firi municipality district ndi ku ground abana batambula era obulu president bwe yafunye kuba councillors abana bonna ba complain sente betabayambye wa NRM wa district tabayambye Ekintu kyekimu kye tukabirira omusajja talina kyatuyambye ajja Aruna tubadde nga mu nkiiko atugumya atugamba mubere bagumu kino kijja yatusuubiza ebipande tetwabirabako azze buli nkiiko ate nga bajja batula mu nkiiko atunyonyola kagwake kagutonye tulina owangula tugenda wangula tutya nga tasobodde kutukolera ku ground tubali kyatukyayinza kutana kyatuyambye ate buli kaseera ajja atulekanira bulekanyizi kubanga sente zonna azibbye azimazeewo talina kyatuyambye ajja Aruna abamulonda bonna kati tuli mu kukaaba talina kyatuyambye ng'abakulembeze abawansi ezituleese wano ensonga endala n'okwogera ku facilitation agenda okuyambako ba councillors atavaayo atambulira ku nfudu zensonga zetuliko wano era twali tulowooza nti chairperson
nga tumaze okuva mu bino ajja tuyita tukole evaluation mu bwangu obw'ekitalo kyekibaddeeyo kikyetusobola okwongeramu nekyo tekibaddeewo ayagadde genda kuba mbuutu tunatuusa lugendo mulaba ensonga eyo n'olw'ensonga tulina ensonga ezo nkulu okulaba nga tuwangula obulwa obuddako naye tuli mu kuswala yonna ne gituyitanye kyaleteako essati ya NRM ebatetebwa NRM agisemakula omuntu abantu bano bonna okugwa bonna bolaba bagudde basemakula muntu olwokuba nti saaviisi yonna teyatuuka ku gurawundi tugenda kukola kubanga netwena ebyesigalizanga ye buli kimu era tutambule tukulongoosa musajja oyo kitegeeza n'abagenda bonna bajjako tuligagera kino kimu naye tulina amaziga ensonyi gwa chairman wa NRM oku eyefudde nakyemalira yekka omu tukoye nakyemalira Isajaruna agivemo nete tuli bamativu kubanga sente zaweerezebwa okutuyamba okukola akalulu zakwaki zaliibwa ate omukulembeze waffe ne tumugamba nti munnange faayo kubanga sente tezikolaki tezitukaba teyafaayo ate atuyita mu meeting agende naffe ng'atugamba ki tujaguza tutya ng'ate yabadde wiiki mu kutambuza sente kubanga ffe twaleka nnaku yaffe ze tulina n'olwaleero tunafuna facilitation naye nga facilitation tomuleese lwaki era omukulembeze kikaaki batugamba bagenda kuyisa ne bakanaba katulika mpiso bajja kuyisaamu omuntu kati batugamba ki Aruna twagala atulage wawe yasabirako akalulu bwa pulezidenti oba KMP konna waliwo we yakasabako fe abakansala ffe tubadde tutuuka wansi mu bantu nga tusaba obululu atuviira Aruna mu mukono tukooye tuli banyiivu in fact tetulina na buwanguzi yadde n'akamu kubanga akapresident twakimanya nti alina okawangula naye obuwanguzi bwabadde mu ba MPs baffe so byebyo nze ebyange abakulembeze baffe abatwala ku secretariat balwanira biki balwanira bitiibwa of which babifunye ffe twabalonda sente bazifunye mu kaseera kano abamu bavuga moroka ki ffe tutambuza bigere tonyodde wadde amaki amazzi onoonya kalulu nze era we mpulyano nga mugamba NRM oye naweddemu jamu amaki kubanga sobola kyogera njasaba mumpulirize kubanga buli omu okwogera NRM oye nga kyamaani wa district NRM tasobola kusanga mu field n'akwaayo omutwalo at least kukuyambeko kiba kikyamu ekyamazima ffe tugezaako okubayamba okubeera mu ofisi zaabwe nga bazoogerako nze wange katooga omuluka President Museveni yaguwangudde Ronald Kibuye n'awangula omuluka naye lwaki tutaddemu ssente zaffe ba agents abamu twabakoze eki twabasasudde sente z'okukuuma ba agents aba President Museveni tosobola kuŋŋamba nti wavudde emitwalo emeka of which last generation gyali emitwalo 7 jasse gityaye nejja ku mitwalo emeka njagala tukkiriziganye nga ffenna tulwana ab'Ennama abaawa abagoma n'aba Central Division tuveewo n'ekintu kitya bajja Aruna batukulembedde tukkiriza bakoze eki naye akatono naffe akafa akajja bakkirize katutuukeko bakkirize bakole ki kati tuli wano tukaaba tusigaze ennaku olina wadde 10 ekyamazima tuteekamu temumanyi sente ze tufiirwa tukyali baana bato NRM abadde teriiwo otambula omuluka kubi mulamba naye ng'olese emirimu gyo olonyeze NRM akaki mwasoose tuyiwa ajjawo na mwasoose tuyiwa ku bamemba ba paalamenti twaba tusobola owangula akalu wonna nemwe olw'okuba mulwanira ebitiibwa byammwe ba MPs baagudde neyanza bakansalazi bonna oba bafulaga beya abantu abafuna ssente kuva waggulu bebo bokka ba MP ne chairman LC5 wamu ne meya abalala bonna tewannabaayo gwe baweereza ssente. Ekyokulala njagala tukkiriziganye ti ssente ezajja emitwalo 63 twazisindika ku kyalo buli kyalo era njagala tukkiriziganye ssente zaali eza bodaboda zaali bodaboda 4
buli kyalo buli gombolola era bodaboda nnya n'abazisayininga